Gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ekikula ky'abantu etongoza enteekateeka y'okugabira abakulembeze b'ennono mmotoka kapyata ng'obukulembeze bw'ennono 15 bwe buganyuddwa. Kyabazinga wa Busoga Wilberforce Gabula Naddyopo owookuna obusinga bwa Rwenzururu nga buno bukiikiriddwa mukyala w'omusinga Agnes Ithungu, Emorimori wa Teso Paul Sande Etomeiling kw'ossa n'abalala be bamu ku babadde abasaale. Bano baweereddwa mmotoka 2 okuli ey'ekika kya Land Cruiser kw'ossa ne double cabin. Abasinga ku bo baali baafuna oboolyayo emmotoka emyaka giyise ne mu 10. So emmotoka ze baasooka okuweebwa nga batuuzibwa tebaddangamu kuweebwa mmotoka yonna. To do our best and to fulfill the mission for which we were elected by our people as their cultural leaders. Ku mukolo guno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni akiikiriddwa mu myuka we Jessica Alupo. The kingdoms and chiefdoms in Uganda had managed to amalgamate several clans to form big political units, i.e. Buganda Kingdom, Bunyoro Kingdom, Ankole, etc. Akuutidde abakulembeze bano okukozesa eddoboozi lyabwe okwongera okwagasa abantu be bakulembera pulojekiti za gavumenti ezigendereddwamu okutumbuula embeera z'abantu ba bulijjo, i.e. PDM, Emyoga, etc. are aimed at lifting our people from poverty. Therefore, you should ensure the effective implementation of these programs. Museveni alagidde minisitule y'ekikula ky'abantu okutongoza ebifo by'obuwangwa byonna okwetooloola eggwanga. Work with the Minister of Tourism to gazette those cultural sites and also place the monuments for the posterity of the history of our country. Okusinziira ku minisitule y'ekikula ky'abantu, abakulembeze b'ennono bonna abaatongozebwa baweereddwa mmotoka okuggyako omukulembeze w'abagwere Ikubania nga kigambibwa nti ono obutafuna kivudde ku butaba na bukulembeze bulambulukufu. Okuva lwe eyali Ikumbania waabwe lwe yafa babadde tebanakkaanya ani Ikumbania wadde bali gazetted. So abagwere tutaddewo amaanyi ag'enjawulo okubatabaganya tulabe nti mu kiseera ekitali kyewala bakkiriziganya nga bayita mu bukiiko bwabwe. Betty Among nga minisita w'ekikula ky'abantu ategeezezza nga Buganda bwe yabadde teri mu nteekateeka eno nga bo baalina ensisinkano ey'enjawulo ne baweebwa ensimbi ezenkanankana n'emmotoka kyokka bino Obwakabaka bubisambaze. I visited the Katikiro. We agreed with them because they indicated that Buganda Kingdom as their methods and the culture that requires that certain provisions are done by the local people, by the kingdom's subjects. So we agreed with them that the money which is meant for Buganda Kingdom will be given to the kingdom at once, including the money for the vehicles. Tunaba kuzifunira singa tubadde tuzifunye twandibadde tutegeeza bannayuganda Buganda bonna nti ssente zazze eza kino era zigenda kukola ku kintu bwe kitini. Kusinziira ku minisita wa cabinet n'ensonga z'abagenyi Noah Kiyimba, enteekateeka eyogerwako Obwakabaka tebwagitegeddeko. Tugirabidde ku mawulire nga tulaba emmotoka ekkololo ezigabiddwa naye ng'Obwakabaka enteekateeka eyo titunagimanyaako era emmotoka zino ziweereddwa abakulembeze bannono twandibadde tukitegeddeko. Kiyimba asomoozezza gavumenti okusasula ebbanja Obwakabaka bwe limaze ebbanga nga bubanja. Ssente ezo singa ziba zisasuddwa Obwakabaka busobola okukola ebintu bingi kubanga emmotoka mu kiseera kino yeetaagibwa naye ate si ky'ekintu ekikulu. Bintu bingi nnyo Ssaabasajja Kabaka byagala okukolera abantu be. Emmotoka zino ziwemmensa obuwumbi obusukka 20 eza kuno.